Kale, kirina mwenda kutenze munana mukono fama eddoboozi maloboozi. Awuliriza n'esiimye nnyo okubanga ate kwoli ate naawe atulaba weebale nnyo weebalire ddala. Program kyusa endowooza nga bulijjo buli lunaku lwa Sunday saa zibeera 8 paka saa 9 tubeera tuyingiddewo nze Jimenteza ate nga ndi n'omunywanyi omukenkufu Luze Ivan. Tukutwala mu programu eno kubanga twongera okukumanyisa n'okukyusa endowooza yo eve we yalaalira awo wakuganya okubanga ofuna obeere ng'ate bw'otyo weeyongerako oba oliawo n'okuzimba obulamu bwo n'okubaako kye weegattako. Olunaku olwaleero tugenda tunira ebintu ebirala bigenda kubeera bingi nnyo naddala omulamwa gaffe genda tandikira kutambulira ku kuteekateeka obulamu obw'ekigagga n'obw'ekyavu. Simanyi oba obw'ekyavu babuteekateeka butya, simanyi oba gwali eyo wandyagadde okuteekateeka obulamu bwo naye ng'obuteekerateekera mu ngeri ya kyavu, naye nga bwe tugenda okubanga tuyita. Luze Ivan wali waneeno njagala mmukuwa abeere ng'akubuuzaako ate atubuulire n'Abavaluni Power Center kubanga ebatuteekamu ensimbi programu eno okubanga ekutuukako. Bo bali batya, oba olina kye weetaazeeyo kifuna otya, okifunira ku ki, basobola okukola delivery oba nedda, n'ebirala bingi nnyo ate awo tulyoke tubeere nga tugenda mu maaso. Mwami Luze, n'esiimye kulaba. Nange nsanyusa okukulabako ssebo. Sooka ombuulize kwawuliriza. Muli mutya bannaffe abali eyo abatuwuliriza. Njagala okubebaza gyonna gye mutuusizzaako engalo okuviira ddala lwe twayawukana wiiki ewedde. Mugyebale gyonna emirimu. Mukulike eyo mwenna abatambuddeko ne mugenda mu masinzizo eriyo abakola mu nnaku zino eno. Kwegamba pulogulamu wonna weekusanze tukwebaza nnyo era tukukulisaayo nnyo. Enze Luze Ivan nsinziira ku Valuni Power Center nga bulijjo wensinziira okujja n'enkuweereza. Valuni Power Center tutunda mashini ezisaawa omuddo ezikujja mu bwavu. Tutunda mashini z'emberenge ez'amanda n'ez'amasannyalaze. Tutunda amagaali ag'abaana n'abantu abakulu. Tutunda ka washing machine, mashini ezo z'emmotoka generators. Tutunda solar ne kalonda yenna akozesebwa mu nju nga TV naki ne woofers. Awe mukono asobola tusanga ali opposite Sonko Plaza ku St Anthony Complex. Awo then owejjinja osobola tusanga ku roundabout ya Gaddafi Police Barracks. Ate owena kifuma n'otusanga opposite ne kuberidde na Kiwaate. Oba osobola okuba ku 0705 99 64 5 0705 99 64 5 0778 95 0778 jangu gula mashini esawo muddo mu holiday eno kubanga enkuba yino yakoze eki etonyere nnyo. Ate era leta mashini yo tugiddaabirize baba makanika bakugutu balina wamu ne spare yowaki ow'emirembe ate ku miwendo emirungi. Sebo ku kyoyogedde kya delivery omuntu waddembe okusindika ssente ku nnamba eyo nga tumaze okukkiriziganya emiwendo gyonna ne tumuweereza ekintu kye. Mu Uganda buli kintu kisoboka kubanga buli muntu waliwo entambula ekola ki etuukawo. Sebo kale tutandikira wennyini mu programu eyakyusa endowooza yo. Leero tugenda kwogera kuteekateeka obulamu obw'ekigagga n'obw'ekyavu kubanga ebyo bitambula byombi era olina okubeerako ekimu ku byo mu bulamu bunene okubanga osurvivinga. Naye nina ekibuuzo kyange ekisooka. Obulamu bateekateeka buteeketeeke? Neeyanza ssebo. Okusookera ddala njagala nnyo kubanga abantu abasinga naddala mu mulembe guno eno tuze tugoberera nnyo ebigambo ebifuga ensi. Ebigambo ebisinga okufuga ensi ku mulembe guno ebisinga ku Ruhani eno efuze nnyo ensi ate ne Bayibuli nekola ki nefuga ensi. Buli kitonde kyonna ekirina obuyinza nga kyatondebwa kiteekeddwa okukola enteekateeka yaakyo buli kitonde. Ensonga lwaki ebyawandiikibwa bikugamba mu Genesis 1:26 nti Katonda yatuula mu conference ne banne nti katukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe babeere naki n'obuyinza. Omuntu oyo gwe bakola tebakola nze ekifaananyi kino ekyokungulu ekyolususu wabula oli gw'owulira munda ayogera oba omwoyo ogwo ye muntu eyatondebwa mu kifaananyi era alina obuyinza okusalawo buli ekiri mu bulamu bwe. Ensonga lwaki nkugamba nti omuntu ateekateeka obugagga oba ateekateeka ki obwavu tutegerekese. Kugamba Katonda yatuwa obuyinza obwo obusalawo obufuga ebisigadde gwe yesalirawo.
obwonna obuyinza yabuwa ekitonde omuntu tutegeerekese era kyovaolaba byonna nasembyayo gwe omuntu era kyovaolaba lwaki omuntu wa muwendo nnyo mu nsi nti bw'otunuulira Katonda ne Sitaani bombi tekuli alwanira ggulu omu baga nti ali ku nsi omulala ali mu ggulu naye tewali alwanira ggulu bonna balwanira ekitonde kitya omuntu kati kitegeeza omuntu kitonde kyamaanyi nnyo mu nsi muneeno ekirina okuteekateeka ki obulamu so omuntu ateekateeka okwavuwala omuntu ateekateeka obugagga tutegerekeka waliwo ebibuuzo bye twayogerako emabega eri ebitaano okitegeera naye ekibuuzo kyaffe ekyokutaano kiriko nti omuntu olagawa mu nsi kati ekyo ekibuuzo kye kisalawo omuntu okuteekateeka ki obulamu oba obwavu tutegeerekese mpulira ekyomanya nti omuntu yenna bw'aba talina pulaani kitegeeza aba tamanyi gy'alaga olwedde obutaba na pulaani kitegeeza nti omaze okuteekateeka okulemererwa ensonga lwaki gani nti oba oteeseteese okwavuwala oba okugaggawala tutegeerekese naye okugaggawala bakuteekerateekera ne mu biwandiiko ne mu kusalawo mu bwongo tutegeerekese obwavu bwo buba buteeketeeke kubanga omuntu aba akola bukozisi kyawulira kyayagala munda mwamiruze tekiriimu kuba nti obwavu busobola okukusanga nga n'esigo yabweteekerateekera nga bwava ku bazadde kyova olaba teri muzadde tovunaanyizibwa kasita oweza emyaka 18 tovunaanyizibwa ku bulamu bwe wayitamu emabega tutegeerekese era teri akunenya kuzaalibwa mu famire enjavu naye ate tukunenya okusigala mu bwavu naye background yange teriyo bagagga nga ebyobugagga babijje mu famire mwe bayise yes gye bali kakati gwe lwaki tutandika olugendo lwo eri gye nayita kubanga teri yazaalibwa alina bwe tukitwala tutegeerekese wadde osobola okuzaalibwa mu famire engagga lwaki nkugamba ebintu ebyo nti bateekateeka buteesiteesi nti n'omuntu gw'owulira gw'olaba olunaku olwaleero nga yazaalibwa mu famire engagga naye nga talina nteekateeka yakuwangaaza bugagga tebubeerawo tutegeerekese nga yazaalibwa mu famire engagga era abantu bangi obalabyeko ng'asobola okugenda mu kyalo ewaabwe n'atunda ettaka najja n'agula akayumba wakaguze ku kibuga n'agula n'emmotoka ne yeevuga ate mwana tubanja babadde mulamu bw'ekigagga ne bamala ne bagwira ddala wansi n'amala n'akola ki kitegeeza otateeseteese bugagga obwo abadde afunyeewo ontegedde bulungi omuntu oteekeddwa okuteekateeka olugendo lw'ogenda okukola ki okutambuliramu tutegeerekese buli kintu nze nakugamba emabega eri nakugamba nti ebintu byonna ebiri mu nsi bisinziira ku information gy'owulira gy'okuŋŋaanyiza mu nsi era mu myaka gino 18 nga omuntu akula information eno gyakuŋŋaanya yes amawulire gakuŋŋaanya nsonga nkulu nnyo okusalawo obulamu bwagenda okutambulira mu maaso gyakola ki gyalaga tutegeerekese nsonga nakugamba nti media amawulire g'ofuna bwe gatuuka mu bwongo obwo gabuseetinga biki buli information gy'ofuna mu nsi eyiza bwetuuka mu bwongo bwe kutoolako ssente oba ekugattako ssente media mindset money yes kati kitegeeza tulina information za bika bibiri mu nsi tulina negative information ne positive information ekutoolako nekugattako tutegeerekese kati information eyo gy'okozesezza kati gwe mu nsi gwasalawo nti ngenda nayo information ki era nenyamba ki era bwebonero buli bwe watugamba nti kisinzira kukozesezza otya era bwebonero bwe nakugamba nti obubonero obwo twayita mu ssomero obubonero buna ne tusomayo akokugatta ne tusomayo akakubisa ne tusoma akakutoolako n'akagabiza nega nti buno bwe bubonero bufuga ensi nti ebintu by'oleeta mu bulamu bwo olina okwawulamu ebikugattako value tutegeerekese n'ebyo ebikutoolako abantu bangi ng'obulamu bwabwe tebalowooza nnyo njagala kusigira ekifaananyi ky'abantu babiri eriyo omubumbi abumba ekifaananyi okukijja mu ttosi akozesa akabonero nga kakugattako agatta ettaka okutuusa lwalijjamu ensuwa oba ekikopo nebaayo omubazzi ye akwata omuti n'agugenda nga agutoolako paka lwajjamu ekikopo kyakola ki kyayagala kati kitegeeza ki ekintu kino eno
nti mu bulamu bwaffe okugenda mu maaso waliwo byoteeka okutoolako okusobola okugenda ebyo wonna oli mu nteekateeka waliwo byoteeka okwegattako era okusobola okugenda wa mu maaso so omuntu yenna anaagaggawala alina kufugibwa ki nteekateeka tutegerekese omuntu bw'alema okuteekateeka obulamu bwe aba amaze okuteekateeka okulemererwa ssebe. Mwami Luze oyogera ku bugagga oyogera ku bwavu tuteekateeka biteeketeeke yes naye mu kutandika gy'otandikidde oyogedde ku bitabo ebitukuvu Bayibuli, Kuraani n'ebirala byonna nga biraga Katonda yatuwa obuyinza oba okubeera oba okufuga ebye tulimu. Tolowoozaamu nti enneesigayo eri Katonda oba okusabako nako kuleeta omukisa ogw'okufuna oba okwavuwala era tolowoozaamu kubanga tutunya ebintu bibiri ku ludda olwa Katonda kwe kusabako n'okukkirizako ate ku ludda olwa Sitaani bye bintu ng'amalogo. Tolowoozaamu nti n'eddogo lisobola okukuleetera okwavuwala. Munda yange nze nga nze nina okukkiriza mu nze nti buli kintu kyonna kyoleka ne kibaawo ku nsi gwalina obuyinza ku kintu ekyo ekintu kimu. Ekyokubiri nzikiriza mu buyinza obwo obwampeebwa gye ntaali Katonda gye yatuula ne banne nzikiriza mu buyinza obwo obwampeebwa ti buli ekiriwo mu bulamu bwange nze abakisazeewo ekyokulabirako ntera okugamba abavubuka bangi nti obwavuzi bansobye ezikoleddwa mu bulamu tulegerekeka ogenda ne weesanga abantu bangi abakomplaininga nti gundi yandoga okay ti gundi yandoga naye bwe weekeberakebera ennyo ogenda olabanga ebikolwa bye nga tewali amuloga wabula actionize zeeroga yekka. Omanyi lwaki nakugamba nti obwavu nsobi era oyinza osisinkana famire nga yeemulugunya nti famire eno yalogebwa sijja kugamba nti teri balogo gyebali okkiriza mu ddogo nti likola gyebali anti nti tebannandoga okitegeeza nze tebannandoga ndi kutambulira kuki ku principles ng'ezange ngaki ng'omuntu ebadde eddogo eyo lirimu nti olikkirizamu nga lyoka likolako kakati kyenkugamba kyekiriwa kyenkugamba kyekino nti famire nkugamba nti obwavu nsobi ezikoleddwa mu bulamu kati olunaku olwaleero wano mu Afirika tulina obuzibu nti twatwala ensobi z'abakadde baffe ate ne tugenda nga tuzigulumiza nnyo. Ekyokulabirako omusajja omuzungu bwe yali ajja wano eno yakusanga oli musajja mulimi yakusanga oli mulunzi yakusanga omanyi okubumba n'okubajja ebintu ebyo byonna wali okola ki obimanyi obitegeera obimanyi kyeyakukolera ekyamaanyi lwaki obwavu nsobi gwe kwe kuba nti wakyawa obuva obwo oba emirimu egy'obuzaalirwano n'otandika okwadima yalinga emirimu gye yakuteera mu maaso okugezanga eddwaliro okusomesa yebyo byebimu ku mirimu gye yakola ki gye yakuteerawo era naawe najja n'akuteerawo ng'owa media olina okubeera ku mpewo n'ompeereza tutegeerekeka kaakati maama wo oba bazadde bo batuuka ekiseera nga bakooye abateekamu mentality nti ejaabwe si mirimu era abazadde mu Afirika basaanyaawo ebyobulimi basobole okuweerera omwana afuuka omusawo bakola emirimu giri gye twakopa obukopi era n'ateekako n'akakwakulizo nti mwana wange njagala osome nnyo tusaagala obonebone nga nze tokola emirimu gino egy'obulimi yakulabanga kubonaabona okitegedde bulungi ye mga maama kye bamugamba kyekyo kyeyagendera kukitegeeza information yamuyingira mu mutwe emwawuddeko ssente n'obugagga tebusobola kudda mu family kubanga olunaku olwaleero we tutunuulira Africa eno nga bwogiraba katugereze ku Uganda gye tulimu eno abantu bangi abazadde bangi okitegeera abasobodde okuweerera abaana baabwe nga bajja ssente mu by'obulimi ng'abaana be baweeredde omusaala gwe bafuna tegusobola kuweerera abaana baabwe mu masomero gye baasomera okitegedde ku lwaki nti obulimi yes maama kino eno tagulabanga mulimu waba tagulabanga mulimu guli gwalowooza nti gwe mulimu ate omwana gwe yafuna tegusobola kumuddiza ku ssente
tutegerekese ate tegusobola kuteekerateekera muzzukulu we okitegedde era njujjukira mu programu endala ze twakolako emabega nakugamba nti olunaku olwaleero ne bwogenda n'oyingira mu State House n'ogenda n'owandiika ne bateeka wali trailer ya ssente n'ogamba buli muntu nti najje ng'afuluma wano eno awandiise olupapula ssente zonna zagenda okusaba gyayagala okumalira ebiseera bye eby'omu maaso ajje n'akapapula nga akawandiiseko ssente ze bagenda zimuwa kugereza mu State House ewali abantu abasajja baki buli omu agenda fuluma n'ekirowoozo ky'okukola faamu omanyi lwaki abeewo n'enteze kubanga eyo ffenna gye tusibuka yennono yaffe yennono ng'eyaffe omuntu ne bw'ozimba ebizimbe ebyenkanawa naye nga tomaze kukolayo kintu mu bulimi obulira ng'ensi tonnabaako kyokola kikyoteeka wali n'ogamba nti ogumu ku mirimu egitasobola kuggwawo wadde okuggalawo ate nga gitambula essaawa restaurant gwa mmere era nze ntera n'okugamba nti ebyetaago biri bina ku nsi ekyokutaano kino kijjawo buzzi buli muntu yenna gw'otunuulidde alya tutegerekeka kitegeeza emmere erina okubaawo emmere erina okubaawo buli muntu yenna ayambala buli muntu yenna yejjanjabya buli muntu yenna yeebaka ate abantu basoma ekyo kyekyokuttaano ekyajjawo kati ekyokutaano ekyakolaki eryo teeka nalyo ebyo tebirinda tutegerekese era omuntu ateekateeka obugagga oba obwavu awo we wali akakunizo akasalawo nti gundi ajja kugaggawala oba ono ajja kwavuwala era mbadde ngenda kutwala awo nti mu mboozi zaffe ezisinga twogera nnyo ku needs ne demands ebyetaago ne byetwagala naye ebintu ebyo bitandika bitya n'obulamu era byo biditamininga bitya obugagga kubanga nze kintu wemba nga nkyetaaga mu buli ngeri nina okubeera nakyo ate nekyenjagala mpulira nina okubeera nakyo byo bireetera bitya omuntu okubeera nga mugagga oba bisalawo bitya obugagga bw'omuntu oba obwavu bw'omuntu abagagga kibatera okusinga abaavu babasinga okutegeera ebyetaago byabwe ekyokubiri babasinga okulabira ewala toga omuntu asobola obeerawo nga tamanyi byetaago bye okumanya abaamanyi naye okubitegeera kirala tutegeerekese kakati kankuwa ekyokulabirako twogedde ku kulya abantu bangi bosanga nga abakomplaininga tisinga namanya sandizadde baana bangi kituufu ekyo kituufu ontegedde bulungi kitegeeza yali akimanyi bulungi nti abaana balya abaana bambala abaana basoma ng'akimanyi bulungi era n'omulimu gwakola agumanyi bulungi kyeguyingiza okiwulira wabula okutegeera ya application ya knowledge okitegeera kyekisalawo nti kituufu wali omanyi nti tolina kuba na baana bangi okusinziira ku nfunayo naye wateeka mu nkola ekyo ekikutangira okuzaala abaana abangi enfuna yesobola okubaawo yali mu kunyumirwa ontegedde bulungi kakati mu Afirika abantu abasinga obungi kubufuukira obuzibu abantu abasinga obungi mu Afirika ebyo babijjukira bamaze kutuukayo kati ekyawula omugagga kwe kumanya enamba y'abaana balina okuba nabo mu nsi asooka na planning neyeteekateeka njagala abaana bwe bati ontegedde bulungi amanya olugendo lwe lwalitambula gye luligwera owaye simba wakati amazima gali nti abaavu bazaala nnyo ku bagagga yes simanyi gaadi ono oba yagwa mu kitiiki naye abaavu bazaala olaba abasajja abazungu ogenda n'owulya nti Bill Gates alina abaana babiri okitegeera n'owulya abasajja abalina ssente abaana alina abangi baba bana mu Afirika gye tulina abaana 2+ ekiri kyegga nti buli kintu ekiri mu nsi oba wakisalawo nga ggwe gwasalawo okugaggawala gwasalawo okukola ki okwavuwala kubanga lwaki nkugamba nti eriyo ebintu ebimu byogenda okuteeka mu bulamu bwo nga tebigenda kuvaamu okay kituufu omwana aweza emyaka 18 gavumenti